bwatyo nkulamusizza amanya n'eddoboozi n'abakoza Sumaya nasalawo okubeera nga nkulaakulanya abakyala n'abavubuka empowering women and youth nga nkola Amanda Mukasasi weereere mukyala Baloma asobola okunja njagala okwebaza abakyala bonna abassa mu bukulembeze naffe tusobola mukama atubamalire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunga NRM ava mu muluka gwa Ntaawo ffe bamu abaaka mu kalulu ano akawedde ku mutendero ogwa wansi essaawa zino tuli ku muluka naye nkubiriza bonna bana NRM tubeere bumu tulage amaanyi tulabe obwagazi abantu bangi nyo babadde bagamba nti NRM teriyo ku byalo naye NRM gyeri wekugambira nti NRM gyeri ku byalo kwe kulaba ekifaananyi kye tulina essaawa za leero ng'abantu bayaayaanira ebifo ebitaliiko kugamba mbuwowaayo oba ki naye nga balaga omukwano era ne tukola kyamaanyi nnyo obutamalaamu maanyi abantu naddala be bakubye obululu tetwasazeewo ng'omuluka gw'Entaawo okubanga nti bwe tuva tulekayo omukululo abadde avuganya munne omu bw'agenda mu kifo ekirala agenda kubanga amuddira mu bigere tubeere nga tussa kimu nga bana NRM ekitegeeza abo bannaffe be bawangudde tebaggwamu maanyi ffenna tuli ekintu kimu ffenna tuli NRM era ffenna twagala NRM era ffenna tuli bannakkunga NRM nze nkubiriza abo be bawangudde kubanga okulonda kukyagenda mu maaso ekyokubiri tukyalinayo local councils tukyalinayo okulonda okwa local councils okwa Ligi n'okwa local commission katugenda okutandika okulonda ebifo eby'abakyala wamu n'abavubuka n'abaliko obulemu tukubiriza bannaffe abo abamu ababeera banyiize bajja kufuna fulaga bayongere ku bifo ebyo okugeza NRM ffe tulonda ebifo 5 ku bakyala ku bavubuka ku baki ne ku balema ati bigenda kujjula ebifo 9 abo ababeera basigadde emabega baddembe okuyingira mu bifo ebyo byabukola ki byeyongeramu baleme okunyiiga sigale nga tuli bumu kitole nange bakaka niwe wange okukerere kyakoze bulungi kubanga babukerere ate nze kyamani wa NRM wakoma era nze kyendakoze nayise abalondeddwa bonna tubayozayoza era netwongera okwekwanya ate twetegeera ebifo ebiddako kubanga kati tugenda kuyitaako amagongolola ate mu ngeri emu tuddeko ne municipalite zaffe ate era ne disitulikiti okutwaliza abamu era nyongera kukubiriza abantu baffe bajjungire ate bongere okulaga empisa n'obukkakkamu bawukaneko okubalala nze mbakakasa tujja nga kyamaani wa NRM wa Mukono municipality kubanga tubaddewo ebbanga ddene nga tulina nagumenti zaffe nga Goma tetwalangako bwa ssentebe era nsuubira kyama tufuna tujja kukkaanya era mbere kyamaani wa NRM wa municipality ate nekakasa ne kyamaani kubanga kyamaani wakyama ate ndi kyamaani wa NRM n'ebirala lwaki bano nsobodde okubakumaakuma n'okubakwata mu ngeri wadde buli awo byonna byinza obutagenda bulungi naye nekakasa kubanga siteetingirira NRM ewa NRM essaawa yonna ate olwaleero mu Mukono municipality ne disitulikiti otwaliza awamu tujja kufuna obuwanguzi mu NRM kubanga ne bannaffe abannuuku batukoze bulungi tiwe twabalonda tebalina kintu na kimu kabe mubaka waabwe kabe meeya kabaani ebintu byonna tesirabako we balabikidde bakansala era n'abantu babeebuuza ate nabo okuba nabo nti baabano waliwo akitiviti gye beenyizeemu oba ekoleddwa naye tetugiraba kubanga n'amakubo eyo ge tulima
nabwo tugesondamu bwesonzi ssente ng'abantu ekyo kati tumanyi oba division etukolera galuwa ne municipality so nkakasa abantu leero bajja tubatwe obwesige tujja kudda mu tubakolera olwaleero ekiteeke mu nkola kitegeerekeka abantu bayinza okuba nga babadde babiri nga be bavuganidda kitegeeza nti oluwaba nga yavudde kakiiko ka wano n'agenda ku kattu batukkirize tujjuzeewo ojja kuyisanga ng'oyo tumuzizzaawo bwe tunagenda kumuluka anaava ku muluka omu nga bavuganyizza babiri omu tujja mumuleka ku muluka omulaka agende kugombola nti ebifo bino tubijjuze kubanga bwe tubibalaabala bimala abantu bonna nga bwe bali. Nyaze mchala Esther Baroma nakyaze maze akulembera abakyala mu Mukono district olwaleero tubadde tujaganya olunaku lwaffe olw'abakyala Mukono municipality wano Seta CU primary school eseta wano Bugoma division njagala okutwala omukisa okuyozaayoza abakyala bonna abavuddeyo ne bayimirira nga tebeetiitiridde ne bekkiririzaamu ne bajja ne tujaguliza wamu abakyala mu yogayoge era tuli basiimu ffena abakyala eri gavumenti eno olwaleero okutuwa omwagaanya n'omukisa omunene nnyo okulaba nga tuva emmanju okulaba nga olwaleero tusobola okuyimirira naffe ne twogera eri bannaffe abalala oba ne tugatta ettofaayi eddene ennyo eri okulaakulana y'omukyala. Era njagala okukubiriza ennyo abakyala mwenna okuvaayo obuteetiitira buli kimu nga gavumenti eno bwetuwadde omwagaanya eyita mu constitution yaayo nsaba abakyala mwenna muveeyo okwenyigira mu nteekateeka zonna eza gavumenti zetuteereddewo nga lero zetusomeseddwa netulaba netufuna ne ku success stories ku PDM emyoga UWEP programs nyingi zebatusomesezza nga bakyala tusobola ziganyulwamu okwongera okwekulaakulanya ne ku nnyingiza y'omwaka. Njagala okwebaza ennyo gavumenti ate era n'okwongera okusoosowaza mu gavumenti yonna okuba nti olwaleero abakyala ffe tututte ebifo eby'enjawulo eby'amaanyi mu gavumenti eno buli wamu otumbya prime minister olwaleero vice president mukama atuwa ekisa abakyala bangi ffena okuba nti olwaleero tuli mu bukulembeze obw'enjawulo era mbakubiriza abakyala okwongera ate okulaba nga buli mukyala w'oyimiridde mu kifo kyo okwongera okusitula omukyala omulala kwata ku mukyala munno okwongera okumujja waali okulaba nga ate naye ava waali agenda ate ku ddaala erya waggulu. Tuli omu newekuba bifo olwaleero abakyala beegayiridde tuwagira abakyala bannaffe okwenyigira mu bukulembeze ebifo mubiyimirireko buli kifo mukiyimirireko abakyala mwenna buli wamu tugende naffe maaso oli obukulembeze bino naffe okwongera okusakira abakyala bannaffe okwongerera okugyayo omulamwa obukulaba nti omukyala naye ajja ava emmanju okuddamuolwaleero tubadde n'omupiira ogw'ebigere nga ke kamu ku bubonero olwaleero abakyala betwagadde okulaga tuvuze eggaali era ono omukyala waffe asinze mukyala Bogere Morin twagala omuyozaayoza yasinze okuvuga eggaali atuukidde mu dakiika ntono nnyo then ate era tulina ttiimu ewangudde omupiira abakyala bavuza eggaali okwongera okulaga ti olwaleero n'emirimu egikolebwa abaami naffe abakyala tugyenyigiddemu buli eggaali ebadde ngaevugibwa mwami omupiira gusa naye twagala okijjirayo ddala era tugenda tutandikira ddala ttiimu zaffe okuva leero tutandise buli muluka okugyayo ttiimu egenda okuwakanya omuluka omulala ate tuve ku mutindo ku levo y'omuluka ate tugende kugombolola tuve ate kugombolola tugende ku district so njagala kuyozaayoza abakyala n'okubakubiriza mujje mutwenyigire mu nteekateeka zino zonna okwongera okudda obujja okwezza obujja okwezzaamu amaanyi tuwakanye kati ng'olwaleero ttiimu yaffe esinze bagiwadde kimeme w'embuzi omugenyi waffe omukulu so tutandikidde awo naye tusuubira n'ebirala bingi era tubayita mwenna mujje mutwegaddeko nga bannamukono kino kye tutandise ng'abakyala okulaga ebintu eby'enjawulo nga ebadde bisika okukolebwa ennyo abaami abaami bye bettanira naffe leero tubiyingiddemu tutandika okulaga enjawulo nti naffe abakyala b'omulembe guno naffe tusobola obeera omama Malagala nziramu okwesimba ku kifo kya MP omukyala wa disitulikiti ya Mukono
mukono njagala kukubiriza abakyala ffenna tubeere bakyala babikolwa bw'oba onooleta maragala leeta maragala bw'oba oneeleeta nkumbi leeta enkumbi bw'oba onookola ekintu kyonna tosuubiza mpewo keera ku makya kola beera muntu wakulabirako beera neligase beerako kyereko omukulu okwoleka abantu gwe bakulabirako nze mbasuubiza okubakolera ebintu ebiriyo sikubalimba sikubabuzaabuza mupaakalulu kuleeta ebifo by'abakyala owosimwanjo eneyo gavumenti esoose okuwa abakyala ebifo ebyawaggulu byonna okiraba netukkiriza okukola buli kimu netuwa eddembe omukyala asobola okufuna ettaka asobola okufuna emmotoka we are human beings by our own rights sikubeera baka abakyala nabawala b'abaami b'abasajja naye ng'omukyala osobola okubaawo naawe ng'omukyala ng'oweekolera ekito bweba puloti n'ogiteeka mu manyago bweba emmotoka n'ogivuga bwe guba omulimu n'ogukola gavumenti eno tetulina nje tujogerako tuli basanyufu nnyo nze nga mukyala Mary Nakafeero Mawejje nkubiriza abakyala okukola ennyo era abakyala mwonna mukubiriza musobole okukola buli omu asobole okufuna ssente naddala ssente zaffe ez'omukulu zeyatuwa eza PDM muzitwale ng'ekikulu era muzikozese bulungi kansubire nti buli omu yenna ategedde ekyokukola nagezezzaako dde okunyonyola abantu engeri ki gye nakolamu ssente era nsaba n'abalala basobole okwefubako basobole okukola ganze bwe nasobola okukola kansubire nti tukikimala kale katubasabire sibalina mwiza kibanyonyola naye okukola ssente ffe twatandika okuzikola mu mwaka gwa 81 naye nakati nkyakola sirekerangakaawo era nkyakola abantu bambuuza lwaki okyakola naye mbagamba simanyi lwendifa ssente nkyazeetaaga nyinza okulwala nga neetagisa miliyoni 5 naye nga tewali asobola kubimpa kyenva olaba nti nkyakola n'essaawa zino naye abakyala ndowooza abantu abokwogera bangi kubanga bwe nadda mu bantu bano okubanyonyola kale ebitonotono abalala bayiseeko Kampala e Rubaga tulinayo hotero ne bw'onaagamba okubba tojja kubba kusinga sobi naye era yafa si mugagga mutegere bulungi ne bw'onaabeera mukyala mulungi noyagala abasajja ab'ebbeeyi era tojja singa bad black naye si mugagga mutegedde awo kakati abakyala ndi mubasaba mwenyigire mukubaako bye mutunda nga mubiguza abantu abangi abatambula eyo embeera ekyusiza obulamu bw'abantu abasinga mwenyigire mukubaako ne service mu offeringa kakati tusanyuse okulaba nga bali abakyala batweteze balina bye batunda balabye omugenyi omukulu nga bamumanyi nti ssente zazirina ne mumuguza akasawo k'omuceere kati oyo abaddeko nekyatunda era ssente azifunye omugenyi omukulu ava ziwaayo wano olwokubanga abadde ne product kiti ez'okugabira abantu amala ziwandiikako kalambe awandiika n'agamba nti ebitundu 3 ku buli ssente z'empeereza muziwe bakyala bokka era PDM ebitundu 3 tulina biwa bakyala emyongo ebitundu 3 tulina biwa bakyala ate bwe yava ku ekyo n'ateekawo n'ez'abakyala nga zo z'abakyala bokka baziyita UWEP ezo zo z'abakyala bokka yaleese eggulo yaleese buli kimu ebyo byonna abikola kutumbula mbeera z'abakyala ate wano mu Afirika we tuli yamenya likodi naddira vice president we n'amuwa mukyala naddira wa speaker n'awagira mukyala naddira wa prime minister n'awagira n'aluwa mukyala naddira inspector general wa gavumenti n'aluwa mukyala naddira DPP n'aluwa mukyala ebifo byonna abiwadde abakyala omusajja oyo mukyamubanja aki abakyala mukyalira kyemumubanja kubanga president yategeera value eri mu bakyala kwekubawa ebifo ebyo byonna mu gavumenti ne ssente ez'enkizo era abakyala bangi nnyo mu gavumenti bakola ekitundu kinene mu gavumenti eyawakati temuli abakyala nga teriiwo basajja mmwe
owabakyala ekitiibwa kubanga ensonga lwaki abasajja muli ku nsi. Tutunuulira omukyala ow'amaanyi oyo byakyusizza mu ggwanga lyaffe, era tutunuulira abakyala abali mu bukulembeze obw'enjawulo n'ebintu bye bakoledde eggwanga, si ggwanga lyokka naye n'ebitundu bye bawangaaliramu. Era okuserebreta olunaku luno tuserebratinga okulafubana kw'omukyala wataddewo mu nsi nga teyeebaliridde yekka naye ng'atunuulira eggwanga lye kutunula n'okulaba nga ligenda mu maaso. Era wano we okwebaliza His Excellency the President of this country Uganda, nze Yoweri Kaguta Museveni Babyface, okututeeka ku mwanjo. Ani agana oyo Babyface yoyo? Ani agambayo? Teri agambayo. Oyo gwe tukyalina omununuzi. Nze Dr. Daisy Sarah Sonko Nabatanzi, aspiring member of Parliament Mukono Municipality 2026. Katonda wange nga yayagadde. Ate Mama Ghetto Mukono District. Ndabye abaana bange abaghetto nga nabo beetwalidde obukulembeze. Banaye mbaagaliza ebirungi ebyereere. Bwe tubaamu nga tuvudde mu ghetto ne tujja mu leadership anyi. Njagala okusemberayo maama akkiriza n'ojjanga guest of honor okuhonalinga invitation yaffe n'ojja okuyimirira wamu naffe. Toyanzege olukiiko lw'abakyala olunaku lw'omukyala nti Mukama abamalire, mwebalire nnyo, mwebalire ddala.